Obulamu bubadde butya ng'ojja okulanga mama yawukana ne taata obulamu obusanze otya? Tebubadde bulungi, as you know, daddy's love and mommy's love is the best ever. Okuba yawukana like osooka okwawukana tibawukanya abazadde just space sente emirimu ye gy'abaawula. I've been wanting all this time to see my mom and my dad together. I thank God that today at least body won't now. I even saw them on stage trying to hug each other. I thank God. Bagambako nti Mayanja family baganda bo obalinako oluganda. Yeah, I even once met Chameleon at some beach. Namugamba semwala clever je. Nagamba sonso kulaba kati yewunyisa. Naye kyanuma nyo palaso kye yagamba. Bo something like Owoluganda, something like that. Kyanuma, because if you can see Palazzo and Clever J, they resemble so I'm surprised. Bwebangambye eti nno ndina muwala wa Clever J ogamba oti simanyi mbanjogera naye mpulira essanyu ssanyu nti I didn't expect these people to come all support my dad because some people thought it's a failure, but I beg all of you, I think I should kneel. I thank all people for coming. May God reward you what you want. I came on a probability. I thought my dad wouldn't make it, but I thank the people for supporting him. Never said Janja wange, never said Senga wange, never Mama wange, okulabikako. Guys, you don't know how I feel. I feel so happy. That's why I'm sharing here. Put it esanyu. Oyokuba nti tata wange, nemu muwado omukisa. Nayo lesa mukitone kye. Bebaza bannange. Kale kitegeeza ki kino ky'olabe wano eri gwe omwana? Kibuuze kimpate esatu. Oza nali mmanyi tata wange talina on top. Soko kwebaza alien skin, because if it wasn't alien skin, the one yategedde tata wange, you know? But the collabo he gave him, remember alien skin abantu bamwagala. So I thank all of you. Bebaza. Katonda bawe kye musinga okwagala. Tutuleko katono wano. Kutandikirawo amanya gwali. I'm called Bakita Tracy. Daddy wo akaseera akabaddewo nga tanaba kudda oba tugambe wali skin obulamu bubadde butambuza nga bwe yakyogera kyonna abadde nga akyogera mu interviews tati kyalina omumanya saabutukako nali nga ku ssomero egamba budde obogera ne taata wange nga nekimanyi tali bulungi talina ssente asobola zimusaba tegeera era mama wange yali agenda kukola Uganda Natural Cement abadde ng'akola ng'ampeleza ku school fees okumaliza serious 6 era kati I'm going to join university. Ekigambibwa nti mama wammwe yabalekawo n'abasuulawo mama waffe tatusuulangawo kuba bayogera ne taata ate waffe talina mirimu okimanye nga yali kale ng'ali loye nga tebakyamuyita ku bivulu. So my mom had to stand up as a woman again anonye sente nenga tatusuulangawo ko singa batatusuudde singa tase but she's somewhere uli wali alina wali bagamba nti nno yanoba kituufu yanoba mama wange tanobangako. I think God at times ayogera olw'obulumi ku mutima waayina olw'okubeera nga talina mukazi ali naye naye nga bafumbo era tanobangako oba ateesa bulungi agenda akole abadde ng'akola bukozi sente. Ng'omwana obulamu bubadde butya ng'ojja okulanga mama yawukana ne taata obulamu obusanze otya? Tebubadde bulungi, as you know, daddy's love and mommy's love is the best ever. Okuba yawukana like osooka okwawukana tibawukanya abazadde just space sente emirimu ye gy'abaawula. I've been wanting all this time to see my mom and my dad together. I thank God that today
At least bali wonna. I even saw them on stage trying to hug each other. I thank God. Bagamba konti Mayanja family baganda bo obalina ko Luganda. Yeah, I even once met Chameleon at some beach. Namugamba samwana clever je. Nangamba sonso kulaba kati yewunyisa. Naye chanuma jo palaso che yakamba. Bo something like Luganda, something like that. Chanuma, cause if you can see Palazzo and Clever J, they resemble so much. Abawe obugamu mama agambe tukome wano bawe awebaza abantu abazze okuwagira taata nebazanya abantu abazze okuwagira taata wange mukama bawe kyasinga okwagala mwebaza okulaba nti mulaze omutima omwagazi mukama bawe kyemusinga okwagala. And thank you for the love and for the support. God bless you. Thank you.